Abakulembeze ku kyalo Jjoggo mu muluka gw'emisinde mu disitulikiti y'e Mukono basatira olwa babbulooka b'ettaka abeesomye okutunda ekyalo okwagala okukimalawo nga beekobaana n'abagagga awatali kuyita mwerosi ekiviiriddeko endooliito z'ettaka okweyongera. Ne Kagirwana afuddewo wuwe yawasizaawo omukazi ne bwe muba mulina kye mwagala ewammwe tabakkiriza kujjawo ne bwe mujja nti mugenda kulima bijja abawerekera nga basirikale. Ffe tetulina wantu we tugenda kuziikibwa talina kye yali yeekoledde atunze ettaka lyonna nga bwe mulaba muli kubye ebifaananyi. Kino kidiridde abafamire y'omugenzi Joseph Lwanga Ssenkubuge yali amanyiddwa ennyo nga Munnabuddu Jjoggo nga bakulembeddwa Nakibiranga Keeti okwekumamu ogutaaka wakati mu lukiiko oluyitiddwa okutaawulula ensonga z'ettaka lya famire nga balumiriza Omusika wa jjajjaabwe Kagiripita okweyisa olukujjukujju okutunda ebijja. Nti alina ekifundikwa nti ayinza okuba akyakkirizibwa naye bwe kiba nga kifundikwa kyekimukako okubeera ku kyapa tugenda kimujjako. Obulumi nga ffe abaana tulina obulumi ffe nga abazzukulu okulaba ng'ebijja byagala okusendebwawo tubiteekewa. Ekisinza okubatabula ye Kagiri okubeekwekanga ne mu lukiiko lwe bayise talwetabyemu so ng'atunze yiika eziwerera ddala 8 era ne beerayirira obutamuganya kutunda bijja. Ttaka lino terikyakkirizibwa kuddamu kutunda era omuntu yenna agula ku ttaka lya Ssenkubuge oba oguze empewo era yenna anaawa Kagiri ssente aba amuwadde ssente ng'amuwadde ku lulwe. Olukiiko balutuuzizza ku ttaka ly'ekijja kyokka n'ennyumba y'awaka ebadde nsibe ekyongedde okubatabula nga bagamba bakooye Omusika ono okubajooga n'atuuka n'okubasibira ebweru mu nnyumba gye beezimbira. Galekawo nti galekawo Joseph Lwanga Ssenkubuge twali gakaayanidde twalinga eri ennyumba yaani ya naye yennyini gye yasooka okutunda. Ensonga ezo nja kuba contactinga ku looya wange. Ngenda basindika ku looya wange ngenda kuweereza n'abali. Ssentebe Annet Nakaggwa akukulumidde abagagga abeekobaana ne babbulooka ne bagula ettaka nga tebatuuseemu ba buyinza. Leero nkakasa ng'omwana ono ayinza okuba ettaka ero lyatunda yalitundira mbalooya. Looya ali wano. Ero si wano ataaliwo yali ku ttaka ya Kaayana. Bo abatuuze okuva ku byalo bina abali ku ttaka ly'esiteeti y'omugenzi Bonifansiyo Sserunkuuma nga lino liweza yiika 233 bafunye essanyu bannannyini ttaka bwe basuubiza okubawa ebyapa nga n'omulimu gw'okulipima gutandise. Ettaka lino lizingiramu ebyalo bina okuli Lufuka, Mmembe, Makuku ne Nabona mu Mpigi ng'omulimu gukoleddwa abatuuze nga bali wamu ne ssentebe waabwe Diro Henry era bannannyini ttaka nga bakulembeddwa Sserunkuuma Nabosa Scovia ne Peter Ssemakadde bannyonnyodde nti enteekateeka eno baagikkiriziganyako nga tewali akakiddwa. Tuze bange bali mu kubapima era twakkiriziganyizza ayagala obusuulu awa obusuulu ayagala okwekumupima aweebwa ekyapa twakkiriziganyizza naye. Abamu ku batuuze betwogedde nabo okuli Teddy Nangonzi ne Sally Israel basiimye enteekateeka egenda okubayamba okufuna obwannannyini. Bannaffe babadde tebannatuyuuya nti oba tubatunda oba kiki. Ettaka kinyamba okumanya obunene bwennina naye ne kimuyamba okumanya obunene bw'enjira ki bwe mba wakwegula ne kinyamba bwe mba wakusasula busuulu ne kinyamba. James Magala ne Ssenfuma Josephine Innocent be bakusakidde eggulire lino.